Rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Karule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Abasuubuzi b'omu Kampala baagala President Museveni ayingire mu nsonga zaabwe ezaabaviiriddeko okwekalakaasa. Olunaku lw'eggulo abasuubuzi baakedde kwekalakaasa nga bawakanya ekitongole kya URA okubakakaatikako enkola eya ifrizi. Oluvanyuma lw'okusinkana abakulira URA kati baagala President Museveni ayingire mu nsonga zaabwe. Tukoze byonna bye byetaagisa, tutuuse mu buli ofiisi naye tetujjeeyo kya buwanguzi kyonna. Bwe kusala tugamba nti kaakati ekiba kiganye katukole embeera tusobole okufuna omukulembeze w'eggwanga. Netubagamba mu mbeera yonna ffe twagala mukulembeze w'eggwanga y'aba atunnyonnyola ekisembayo. Nze Lwegaba Moses basebo ne banyabo nga nze chairman Katukazana Issues Dealers Association ate era nga negattira mu kibiina kya FUTA ekigatta ebibiina by'abasuubuzi byonna nga bakiyita Federation of Uganda's Traders Association. Ffe twabadde tutaddewo embeera gye mwalabye olunaku olw'eggulo nga naye bye twogera si byaffe ng'abakulembeze byabadde eddoboozi ly'abantu abangi abatubadde emabega. So mu mbeera mwe tuli basebo ne bannyabo eggulo twabadde tukungubaga nga twebaza abasuubuzi bonna. Olunaku olw'eggulo tetwayonoonyeeko ssasi lya gavumenti lyonna wadde bannaffe abaakwatiddwa. So mu mbeera mwe tuli tugezaako okulaga obutali bumativu bwaffe nga twengeejize buli ofiises zonna nga tubagamba abaaye kino na kino na kino na kino ne bye tuvaamu tujjayo bifaananyi na kulaga nti twabaddeko n'abakungu nga tewali kisalwawo. Abye tubannyonnyole ensonga zaffe, ensonga ne tuzibannyonnyola ne bazitegeera. Mu kuzitegeera ne batugamba nti batuwadde ennaku 3. Mu nnaku 3 kuba ffe twabasaba tubagamba tukoze byonna. Bano bagambye nti oluvannyuma lwa Idi baakuddamu okwekalakaasa singa aba URA banagaana okussa mu nkola bye bakkaanyizaako. So batutegeezezza nti President tugenda kumusisinkana olunaku olw'okutaano naye basebo ne banyabo singa ekintu ekyo kiba tekibaddeewo basebo ne banyabo ffe nga FUTA Federation of Uganda's Traders Association tugenda kuddamu okugamba nti no era tuddemu tuwummuze ebikola. Ku luno twaduumiddeko City Center yokka gye mwalabye ne kati ne wetwogerera basebo ne bannyabo Masaka mugirabye olunaku olw'olwaleero eggaddewo ffe tuduumidde sayidi eyo. So tugezaako balaga sigino batutegeere. Bano beggattiddwako ekibiina kya DP kino nga kikolokose abakulira URA olw'okutuula mu SC mu kifo ky'okusomesa abantu emisolo. Abasuubuzi bamanyiridde ebitabo na risiiti ze mubawa saawa ne muli bagamba mugende ku digito. Naye mukimanyi bulungi nti abasinga abali mu busuubuzi ebitundu nga 9 ku buli 100 tebabuuka kibiina kya senior 6 era nga abasinga ba P7 P5 senior 4 yensonga lwaki bali mu busuubuzi nti mwe mwatwala emyaka 15 nga muli ku university musomye baka ku university emyaka egyo bagimaze nga bali mu busuubuzi muvuddeyo nga temuyina experience ya busuubuzi kati beetaaga okutegeera enkola eno ekola etya naye mwe muli baka kakyampaka muyina ogikozesa n'olw'ensonga eyo ndowooza tubeere practical. Abasuubuzi bano mubasomese mwatuulako ddi okubasomesa enkola ya ifris. Wadde ng'enkya Idi abasuubuzi tubasanze bakonkomadde bukonkomazi olw'abantu obutagula bya Idi. Okuweddewo ebyali ate kati siwe bibadde abantu engeri gye byaddemu n'okwekalakaasa abantu bagula kitono ne ssente tewali. Tuli banyiikaavu nnyo ekitenkanika tuli banyiivu nnyo obutesimanya infirizi weebityo ebyabaddewo ne kalisiiti ako ke basabasaba abantu naye ng'ebyonna byonna twagala biveewo. Enkola eno eya ifris yateekebwawo okuyamba URA okumanya buli kintu omusuubuzi kyatunda abasuubuzi gye bawakanya.
Akaseera kano nga bolaba embeera bweri mu kibuga abasuubuzi bavuddeyo ne bateekawo akalembeekereza wabula bawadde gavumenti ensaleesale ya nnaku 3 okukola ku nsonga zaabwe. Bwe banaaba tebakoze ku nsonga zaabwe bagamba baakuddamu kwekalakaasa. Nze Naggujja Serena wano ku Beg Television.